Weewaawo ntendereza Kristo era nebaza Katonda, nebaza Mukama Katonda waffe atusobozesezza okuba nga kyasuubira ddala okwatula nti Yesu ye Mukama. Amanya nga bulijjo Mazima Kenneth, ng'olunaku olwaleero njagala okwogera eri mmwe mwenna nti Happy New Year. Nga twetegekera omwaka omujja. Njagala okubaako ensonga zengenda maaso n'okuba nga nzigusa zituyambeko okubeera nga tutegeera ddala ebyo byonna bye tuyinza okusuubira mu mwaka ogujja. Wansi w'omutwe gwe tuyita entuuko zaffe ziri mu mukono gwa Katonda. Entuuko zaffe ziri mu mukono gwa Katonda. Mu kisa kya Mukama Katonda waffe twatandika omwaka guno nga tutunuulira ku ssomo lye tuyita engeri gye tusobola okukuzaamu omukwano gwaffe eri Kristo. Twategeera ddala bulungi nti okuviira ddala mu byawandiikibwa tumanyidde ddala nti Mukama waffe Yesu Kristo atwagala, naye ekikulu eky'okuba nga nakyo kiddibwamu tumanyidde ddala engeri gye tugwanidde okuba nga tukula eri okwagala kwaffe gy'ali. Kubanga ekyokumanya nti akwagala kirala, naye gwe omanye engeri gy'osobola okukuzaamu omukwano oba okwagala ku gy'ali. Ffenna tumanyidde ddala nti Yokaana ekisooka 4:19 egamba nti tumwagala kubanga eyasooka otwagala. Ensonga eno etegeeza nti tewali badde na busobozi bwagala Mukama waffe Yesu Kristo singa si yasooka okwagala. Okwagala kuno kwatandikira mu kuba nti yagenda mu maaso n'okubeera nga yajja omutima ogw'ejjinja ogwali mu gwe n'akuteekamu omutima ogw'ennyama. So omuntu eyazaalibwa omulundi ogwokubiri yeeka asobola okwagala kubanga amanyi ekigera eky'okusonyiyibwa ekyagenda mu maaso n'okuba nga kisembezebwa eri obulamu bwe. Ensonga lwaki Ngero 8:17 egamba nti Katonda ayagala abo abamwagala, nti gwe kikugwanidde okumwagala. Era bw'ogamba nti wazaalibwa mulundi ogwokubiri naye tomwagala, obeerawo obwangwawo. So yemu ku nsonga gye nagenda mu maaso n'okuggusa ku nsonga y'omwaka ogwa 2024 okubanga tutegeerera ddala bulungi engeri gye tusobola okukuzaamu omukwano gwaffe eri Kristo. So nga twetegekera omwaka ogwa 2025 sisobola gamba nti Katonda yankyalidde oba nafunye ekirooto oba okwolesebwa, kubanga ebyo byonna tebigwanidde era tetubyetaaga, kubanga tuyina Bayibuli kaakano ennamba erina ebitabo 39 eby'endagaano enkadde n'27 eby'endagaano empya. Era tumanyidde ddala nti Bayibuli okuviira ddala ku lubereberye paka ku bikulu kaakano yaggalwawo Bebulaniya 1 paka olwokubiri wamu atya ne ku bikulirwa 22:18 paka 19. Ensonga ezo zonna zinywereza ddala obukulu obw'okuba nti bye tulina mu byawandiikibwa bitumala. Tetwetaaga birooto, tetwetaaga kwolesebwa, tetwetaaga gamba nti nawidde omubiri nga guli gwe gutyo oba guli. Tekitegeeza nti Katonda mu busobozi bwe ne mu buyinza bwe tasobola kubeera nga akola mu ngeri ezo zonna. Naye kaakano wetwogera tetusobola okugamba nti bye tulina mu Bayibuli yateesa nti bitumale. So engeri ennyangu gye nsobola okugamba nti mu kuyita mu ngeri ennyangu ey'okuyiga ey'okusoma ebyawandiikibwa, natuuse ku ddaala ery'okubeera nga nkola ki tuuka ku nsonga ey'okufaayo eri omutwe oguli mu maaso gaffe olunaku olwaleero. Ekyo tekijjaawo buvunaanyizibwa bwange ng'omukristaayo okubeera nga nteeka essaala mu maaso ga Katonda okumusaba okunnuŋŋamya wamu atya n'okunkulembera mu kusoma kwange, n'embeera nga ntegeera ddala obukulu obw'ensonga na ki kye nnwanidde okuba nga nkwasaganya. Bwe twogera ku kigambo kye tuyita entuuko oba ebiseera byaffe, kitegeeza ki? Kikulu nnyo ffe okutegeera nti no ekigambo ebiseera oba entuuko kiviira ddala mu Bayibuli ey'Olubebulaniya ekozesa ekigambo kye tuyita ayeth, that is th. Kati ekigambo ekyo ayeth kisonga ku bintu ku nsonga ez'enjawulo ezizingiramu okusanyuka n'okunyolwa. Nti zino ensonga ez'emirundi ebiri, okusanyuka n'okunyolwa, tusobola okugamba nti ensonga ezo ez'emirundi ebiri kye kifaananyi eky'obulamu obw'abantu bonna. Teri muntu yali abadde mu bulamu
buno obwensi n'atafunako mbeera yonna yakusomoozebwa oba n'atafunako mbeera yonna gy'asobola okuba nga afuniramu akaseko. Ffenna wamu oba ewalala tulinawo embeera ez'okusanyuka n'okunyolwa. So mu ekyo kye tutegeeza nti twetwogera ku ntuuko zaffe oba ebiseera byaffe, tutegeereza nti ebibanga entuuko zaffe ziri mu mukono gwa Katonda, tutegeeza nti okuva mu kusoma okw'ebyawandiikibwa, ebiro bino ebirungi n'okunyolwa mu bufunze tusobola okugamba nti bizimbibwa era bituukirizibwa Katonda mwene. Nti bwe wabeera nga waliwo ekiseera eky'okujaganya, Katonda yaba azimbye ekiseera ekyo ate era yaba akiganyiza okubaawo. Wabeerawo embeera gye tuyita ey'okunyolwa, Katonda yazimba embeera eyo ate era yagireeta okuba nga ebeerawo olw'ekigenderwa ekikulu ennyo ky'alina eri obulamu bwo n'eri obulamu bwange. Tetwefuga wabula tuli wansi ow'obufuzi obwa Mukama Katonda waffe. Y'ensonga lwaki mu masomo ag'enjawulo nsomeseza ku nsonga gye tuyita obukulu bwa Katonda. Ensi n'ebintu ebibeerawo tebituukawo butuusi, ebintu tebigwawo bugwi, wabula waliwo gwe tuyita Ssaabapanzi, waliwo aluŋŋamya ensonga zonna, ateekateeka ensonga zonna ezirina okubeerawo mu nsi, ennungi n'embi, ebinene n'ebitono, byonna biri wansi w'omukono gwa Katonda. So kikulu nnyo gwe okutegeera Omukristaayo yenna nti ffenna Abakristaayo tetufuna kintu kye kimu okuva eri Katonda. Tugamba nti nga oli bweyita mu mwaka guli ebintu byonna nga bimutambulira bulungi, nange bigenda kuntambulira bulungi. Nga bwe ndowooza nti no oli kiri kyamutuukako, nange kigenda kuntuukako. Ffenna tuyingira mu mwaka, naye ffenna Katonda atuwa ebintu ebyenjawulo. Waliwo bagenda okulaba okusanyuka okw'amaanyi ennyo, ate waliwo bagenda okulaba okunyolwa okw'amaanyi ennyo. Waliwo abo bagenda okuba nga balaba essanyu mwaka gwonna nga twaliwo ku kantu konna kali awo kamutuuseeko, ate wabeerewo bano nga ava mu kino adda mu kino. So kikulu nnyo okutegeera nti ate waliwo n'abala nga bajja kuba nga bafuna ebintu eby'emirundi ebiri, essanyu nga weeriri ate era n'okunyolwa nga weekuli. Mu nsomesa ya Bayibuli tukiyita providence, oba engeri Katonda gy'akwasaganyamu ensonga ez'enjawulo. Befeso 1:1. Ate okwo nga kwe tutadde neki Abaluumi 8:28 nti ebintu byonna bikolwa ku lw'obulungi obwabo abatya Katonda. Nti buli kintu kyonna oba kirungi oba kibi, kyonna Katonda kyaganya okuba nga kijja mu bulamu obwo kibeera n'ekigendererwa ekikulu nnyo mu maaso ga Katonda, ng'ate ekimu ku ekyo ekigendererwa ye Baluumi 8:29, Katonda okwagala gwe nange okuba nga atuzimbira ddala okutuukira ddala ku kifaananyi eky'omwana we Yesu Kristo. So buli mbeera yonna etutuukako mu bulamu buno obwensi eri wansi wa buyinza obw'Omukama Katonda waffe. So bino si byagamba nti nagenze wa nabbi guuni nandagulako, nze nange kennyini natutte eddala ne neeragulako, byonna nga bwe nabiwandiisa wansi ne mbyeragulako, oba ng'oli bwe namusizeemu ensigo n'abindagulako bigenda kutuukawo. Ebintu tebituukawo kubanga tusize ensigo, tebituukawo kubanga twagenze wa nabbi guuni, oba kubanga tweyatuddeko ebigambo bino, oba kuba tweyatuddeko kino ekiri. Abo bonna si be bakamala byonna. Kamala byonna ow'ensonga ye Mukama Katonda waffe. Obwesige bwaffe bwina kuba mu ye, si mu ebyo twatula, si ensigo ze tusiga, si baani be twekwanaganyiza nabo, si mawanga ki ge tugenzeemu, sandi gwe tuwasiza, sandi gwe twawukanyeeko naye. So ntandise nga bwe ntandise nga kyenjagala kwe kubanga nkuteekateeka okutegeera ani gw'ogwanidde okuteekamu obwesige bwo. Gwanidde okubanga okima ntino entuuko zaffe ziri mu mikono gya Katonda. Bwe giba nga entuuko zaffe ziri mu mukono gwa Katonda, tugwanidde okuyiga okusiriikirira mu ebyo byonna Katonda by'anaaba agenze mu maaso n'okukola mu mwaka ogwa 2025, ate nga tugenda mu maaso n'okumugoberera nga bw'anaaba asazeewo okuba nga akola ki, atukulembera. Bw'otegeera nno entuuko zo ziri mu mukono gwa Katonda, owummula ate era n'osiriikirira eri ekyo kyonna ky'aba aleese.
kubanga alina obusobozi obukwata ekyo kyonna ky'abaleese okukijjamu ekiramu okubanga akufuulira ddala omuntu oyo gw'ayagala gwe obeere. Ekyo kikulu nnyo kyategeera nti abantu abasinga balowooza nti buno obulamu bwe tulimu bwakubeera nga tukola bitunyumira, nze nkola binnyumira. Teri n'omu aŋŋambako kino kyenjagala kye kibeera kino ne kino ne kiri. Naye ensonga enkulu, Katonda mwene eyatutonda alina ekigendererwa. Ffe tugamba nti twalokoka, obulamu bwaffe tebuli ku ffe, kati obulamu bwaffe twabuwaayo eri Mukama waffe Yesu Kristo. Ensonga si ffe bakama b'obulamu bwaffe, wabula tugondera Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala ntandike ne Zabbuli eya 3 olunyiriri olw'Ekumi paka olw'Ekumi. Bonna bano obudde soma okuva ku lunyiriri olw'Omwenda paka olw'Ekumi. Naye nze njatandika n'olw'Ekumi paka 16. Naye nkwesiga gwe, ayi Mukama, nayogera nti gwe Katonda wange. olw'Ekumi. Entuuko zange ziri mu mukono gwo, ndokola mu mukono ogw'abalabe bange nabo abanjigganya. olw'Ekumi. Amaaso go gaakire omuddu wo, ondokole mu kisa kyo. Kati so bw'otunulira Zabbuli eyo eya 3 okuva ku lw'Omwenda paka ku lw'Ekumi. Zabbuli eyo erina ensibuko yaayo, era ensibuko yaayo si ndala. Eviira ddala mu kitabo kye tuyita ekya Samwiri ekyokubiri essuula 17 olunyiriri olusooka paka olw'24. Nti bw'oba otunuulidde Samwiri ekyokubiri 17 1 paka 24 ojja kizuula nti Dawudi yayita mu kweganyizibwa okw'amaanyi ennyo okuviira ddala eri Sawulo, wamu ate era nga kw'otadde n'omwana ayitibwa Abusalomu. Bw'osoma Samwiri ekyokubiri 17 yo ejja kulaga nti Abusalomu yatwala eddaala ery'okuba nga ayigganya kitaawe ng'era amunoonya okumutta. Wabula ekyenjawulo kiri nti Dawudi wawandiika Zabbuli eya 3 yali amanyidde ddala nti entuuko ze zaali mu mukono gwa Katonda. Gwekyo okimanyi? Dawudi yali akimanyi, era Dawudi yamanya nti emitawaana gye gyonna n'okununulibwa kwe oba n'okulokolebwa kwe kwali mu mikono gya Katonda. Era oluvannyuma olwa Sawulo okwo nga kw'otadde Abusalomu okugezaako emirundi egy'enjawulo okumaliriza Dawudi ne balemererwa, Dawudi yakaabirira Katonda n'agamba nti ndokola mu mukono ogw'abalabe bange n'abanjigganya. Kankuwa ekyokulabirako, bw'osoma Samwiri ekyokubiri 17 eraga nti era n'amutuukako ng'akooye n'emikono gye nga minafu ne mutiisa, n'abantu bonna abali naye banadduka, era n'akuba kabaka yekka. olw'Ekumi. Awo tulimusanga mu kifo walirabikira, naffe tulimugwako ng'omusulo bwe gugwa ku ttaka, naye n'abasajja be bonna abali naye tetulisigazaako n'omu. Nti bwe bulumbaganyi bw'olya ayogerako mu Zabbuli ya 3 n'abamuyiganya. Naye ekyenkizo Dawudi kye yamanya kye kino nti entuuko ze zaali mu mukono gwa Katonda. Gwe nga weepikira 2:25 oba ng'osuubira okukola ebintu eby'enjawulo mu 2:25, omanyi entuuko zo ziri mu mukono gw'ani? Omanyi ani atuukiriza ebiseera byonna eby'obulamu bwe biri mu mukono gw'ani? Omu ku bawandiisi b'ennyimba ayitibwa John Newton yawandiika nti ekyo kyonna ekyetaagisa Mukama akiganya, ekyo ekiteetaagisa takiganya. Olina okutegeera nti bwe libeera ssanyu nga lyetaagisa ajja likuwa, bwe libeera ng'essanyu teryetaagisa tajja liganya. Kyonna eky'omugaso ajja kiganya, ekitali kya mugaso tajja kiganya eri obulamu bwo n'ekyo kyagala otuukiza mu bulamu bwo. Nti ekyo kiteetaagisa ne bw'onookola otya n'oyagala odyekedyeke Katonda, n'oyagala odyekedyeke kino odyekedyeke kiri kibeere nga kirabiswa, ekyo kitagasa mu bulamu bwo okusinziira ku ekyo Katonda ky'ateese okukola n'okumaliza mu bulamu bwo tekijja kuba nga kibeerawo. Ate ekyo ekyetaagisa
embeera ne bw'enaabeera nga efaanana etya nga yakusomooza etya ngeri yange ey'okulemerwa eri yange ya kino bwe kiba nga kigasa mu bulamu bwo Katonda otuukiza kyateesa era kijja kubaawo. Tekijja buvunaanyizibwa bwo gwe kubeera nga okola ky'oba ogwanidde okukola, naye kyentegeeza mu kino nti obwesige bwaffe buyina kubeera mu mukono gw'oyo entuuko zaffe mwe zisangibwa. So omukristaayo yenna awuliriza kino kyenjagala otegeere nti ebyo bimu ku bintu byonna osuubira mu mwaka ogujja oba ne mu bulamu nti ebyetaagisa eri obulamu bwaffe Katonda okutuukiriza ekyo kye yateesa ajja bituwa, ebiteetaagisa tajja bituwa. Teweemalaako mirembe ng'olowooza nti nina ofuna kino. Nedda abasinga tuwandiika ebintu bingi ne tuwandiika kino nekiri ne tuwandiika nekiri. Si nti bisobola okulemerera Mukama Katonda waffe, naye Katonda waffe yateesa ekyo ekigwanidde ate era yateesa ekyo kitagwanidde kubanga kituukawo. Kikulu nnyo kyategeera. So bwe ziba nga entuuko zaffe ziri mu mukono gwe, tugwanidde okutegeera ekyo kyonna ky'aba ateesezza kye kirungi ate era kye kisaanidde. Kankaddemu bwe tumala okutegeera nga Dawudi nti entuuko zaffe ziri mu mukono gwa Katonda, ekyo kyonna ky'aba ateesezza eri obulamu bwaffe tugwanidde okukikkiriza nti kye kirungi ate era kye kigwanidde, era tugwanidde okuba tuli bamativu eri ekyo ky'aba aweereza mu bulamu bwaffe, oba ssanyu oba kunyolwa. Byonna alina obusobozi okubikozesa nga bw'ayagala otufuula ekyo ky'ayagala tubeere. Ogwanidde okujjukira nga bwe twatandise nti bweba biro bya ssanyu oba bya kulumwa, olina okuba ng'otegeera nti bibumbibwa, biteekebwateekebwa era bituukirizibwa okuba nga bireetebwa mu bulamu bwaffe Katonda mwene. Tebyetuusa obwetuusi. Ebintu muganda wange mwannyinaze awuliriza tebigwa buki bugwi. Tutandike n'ebyokulabirako ebikulu ebitutegeeza ebintu ebyenjawulo bye tulina osuubira mu mwaka guno. Tujja tutandika ne Mubuulizi essula ey'okusatu, tutunuleko ku bintu ebitono. Bayibuli etugamba nti buli kintu kiriko entuuko yaakyo. Buli kintu kyonna kiriko entuuko yaakyo, na buli kigambo ekiri wansi. So tewaliwo kintu kigenda kutuukawo ekyo Katonda kyataganyiza. Tewali kigenda gaana kubeerawo ekyo Katonda kyagambye kirina okuba nga kikola kitya kibeerawo. Ekyo kyolina okuba ng'omanyi ng'otambula nti nwanidde okukola ABCD ne sinza alina amaanyi agatuukiriza kino oba agagaana kino. Obwesige bwange buli mu Katonda. Bw'aba asiimye kino kijja kubaawo, bw'aba tasiimye kino tekijja kola kubaawo. Kyeva gena wansi negamba buli kintu kiriko entuuko yaakyo, na buli kigambo ekiri wansi w'eggulu kiriko ekiseera kyakyo. Ekiseera eky'okuzaalibwamu, ekiseera eky'okufiiramu, ekiseera eky'okusimbiramu n'ekiseera eky'okusimbuliramu, ekiseera eky'okuttiramu n'ekiseera eky'okwonyezaamu, ekiseera ekyokwabizaamu n'ekiseera ekyokuzimbiramu, ekiseera ekyokukaabiramu n'ekiseera ekyokusekeramu. So ensonga zino zonna Mubuulizi awandiika ng'akulaga. Bw'ozimalayo paka ku lunyolo lw'omunaana zikulaga nti abamu ku ffe tugenda kuloga ku ebyo ebintu, abalala tebagenda birogako. Ate abamu ku ffe tugenda funa kasavo kanyama. Bikulu bya kutegeera. Bw'olabira ku bulamu obwa Mukama waffe Yesu Kristo n'obuweereza bwe, nawo buyina engeri ey'enjawulo gye butuyamba okubeera nga tunnyonnyokera ddala ensonga. 7:6 Yokaana. Awo Yesu n'agamba nti ekiseera kyange tekinnaba kutuuka. N'obuweereza obwa Mukama waffe Yesu Kristo bwaliko ekiseera. Bwe twogera ku kiseera twategeezezza nti ekiseera kino kikiikira ebintu eby'enjawulo. Ebiseera eby'okusanyuka n'ebyokunyolwa, n'ebiseera eby'okusanyuka n'ebyokunyolwa byonna bibombibwa, bizimbibwa era bituukirizibwa Katonda mwene. Nti kyonna abalabe ba Kristo kye bayagala okubaagala omutuusaako kyali tekinnaba kutuuka, kubanga ekiseera kye kyali tekinnaba kutuuka. Naye bw'otyo bw'oli togenda kwekaka mu bufumbo ng'ekiseera kyo tekinnatuuka, togenda kwejja mu bufumbo ng'ekiseera kyo tekinnatuuka, togenda kubanga obaako enzigi z'oyingira ng'ekiseera kyo tekinnatuuka, oba amawanga oba emirimu oba ebintu eby'enjawulo
ng'ekiseera kyo tekinnatuuka. N'okufa kwennyini tekusobola kutuukako paka ekiseera kyo ekyo nga kituuse Katonda kyaba ateesezza kye yateesa dda okufa kwe kugenda kutuukako wano oba wali. Peetero awandiika mu bbaluwa ye ey'okubiri ssuula esooka olunyiriri lw'e13 Peetero bw'ati bw'atutegeeza. Era ndowooza nga kya nsonga nga nkyali mu nsiisira eno okubajjukizanga nga mbajjukiza 14 nga mmanyi nga nditera okwambula mangu ensiisira yange era nga Mukama waffe Yesu Kristo bwe yantegeeza. Peetero yennyini naye atulaga nti bwe bulamu bwe n'obuweereza bwali wansi w'omukono gwa Katonda, nti okweyambula ensiisira ye kyali kisalibwawo Katonda. Gwani agamba nti omwaka guno ogwa 2025 njagala kino njagala kino njagala kino, ngenda kukola kino ngenda kukola kino ngenda kukola kino? Gw'osalawo oba Katonda yasalawo? Tunuulye omuntu omulala wano. Timoseewo ekyokubiri tugyetegereze essuula ya 4 olunyiriri lwa 6. Pawulo ategeeza bw'ati: kubanga nze kaakano nfukibwa n'ebiro eby'okuteebwa kwange bituuse. Pawulo yali tayogera bwogezi ng'omuntu agezaako okubanga tukozesa olulimi olwa bulijjo okwesudya, naye alaga nti no enkomerero ey'obulamu bwe n'obuweereza yali esembedde kubanga kyali kimumanyisiddwa nga bwe kyali ku Peetero, nti kyonna Katonda kye yateesa, oba buweereza oba bufumbo oba zadde oba mulimo oba kutambula wano oba kusinsikana ono oba kusinsikana oli, byonna biri wansi w'obufuzi, biri wansi wa mukono gwa Katonda. Olita kulimba n'akugamba nti nze omuntu yenna ali wansi w'amafuta gange, omuntu yenna anaawaayo ssente bwe ziti, omuntu yenna singa ogendako mu ggwanga lino, singa owasa omuntu owa kale eno, omuntu owa kale eri, singa osinsikana n'omuntu nga biwedde, nedda, ebintu byonna bisalibwawo Katonda. Era ekyo kikulu nnyo kyakutegeera. Nze sisomesa kye tuyita obukulu bwa sitaani, nsomesa kye tuyita obukulu bwa Katonda. Abantu abatamanyi bukulu bwa Katonda, buli kino kyonna ekibeerawo mu nsi bagamba sitaani 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 sitaani. Weewaawo oyo mubi gye tuli, mulabe waffe, mulabe wa Katonda, mulabe eri Katonda waffe, n'ebisigadde byonna abikola. Naye kitonde butonde talina kyasobola kukola ne mu nkweze ne mu bulimba bwe ne mu butayagaliza bwe ne mu bukyayi bwe nga Katonda tamukkiriza. Tulina okola katuwa ekitonde n'omutonzi ani mukulu, ekitonde oba atonda oba yatonda. Songa yemu tugirabira ddala nate era ne mu bulamu era sitiiro bwa Mukama waffe Yesu Kristo bw'osoma Yokaana essuula ey'okumeka ey'e12 olunyiriri lwa 27 Julie bwenyweza egamba nti kaakano omwoyo wange gweraliikiridde era njogera ntya, Kitange ndokola okuyinza mu kiseera kino. Kristo ng'omwana w'omuntu yatunuulya akadde akaali kamulindiridde okwambala obuzito obw'obusungu bwa Katonda obwali mumulindiridde olw'ebibi byaffe, n'agamba ndokola mu kiseera kino. N'obuweereza bwennyini obwa Mukama waffe Yesu Kristo bwali mu mukono ogwa Mukama Katonda waffe. Naye laba ayanukula atya. Bayibuli egamba naye kyenava ntuuka mu kiseera kino. Ebiseera byaffe, entuuko zaffe ziri mu mukono gwa Katonda. Tewaliiwo kyonna ky'olinako maanyi oba buyinza nti nsobola okirabisa n'enkireetera okubaawo. Sifaayo ani gwe weekwanaganyizaako, sifaayo ani mukwano gwo, sifaayo gwa nga kiri ogenze mulimo kigwonoonya, sifaayo kanisa kijja okuŋŋaaniramu oli ng'akugambye nti bw'obeera mu kanisa n'ebyo nga biwedde bonna bali muno bali bwe bati ne bati, ebyo byonna bya bulimba. Yokaana 17 olunyiriri olusooka. Yesu yayogera ebyo n'ayimusa amaaso ge mu ggulu n'agamba nti Kitange, ekiseera kituuse, gulumiza omwana wo, omwana wo akugulumize. Kristo yalina ekiseera ekyokulaba ennaku, kuzaalibwa, kwatambulira mu nsi eno butuukirivu n'obutukuvu, kugenda ku musaalaba wamu ate n'okukkirira mu ntaana oba n'okuziikibwa. Naye ate
ebyo byonna byali biseera byanjawulo ebyali mukono gwa Katonda, naye ate waliwo n'ekiseera ekyali eky'okugulumizibwa kwe. So ebintu tebibeerawo bubeezi. Mwandisoma oluyimba yawandiika n'agamba nti kiki ekisobola okubeerawo wabula nga kiragiro kya Katonda. Tewaliwo kintu kyonna kisobola kubeerawo oba ekisobola otuukawo okugyawo Katonda nga aganyiza oba nga alagidde. Njagala okuzzaamu amaanyi mukwano. Mukama Katonda waffe ajja gabirira eri ebyetaago byonna nga bw'anaaba asiimye. Kubanga Bayibuli esomesa nti alina obusobozi obukola ekyo. Bw'osoma Isaaya essuula 41 olunyiriri lw'ekkumi lutegeeza bwe luti nti totya kubanga nze ndi wamu naawe. Alina obusobozi. Abeesigaye atugamba nti temutya, totya, ndi wamu naawe. Tokenje terewalwa, tokenje terewara, tokenje tererwa, kubanga nze Katonda wo naakuwanga amaanyi. Weewaawo naakuyambanga, weewaawo naakwaniriranga n'omukono ogwa ddyo ogw'obutuukirivu bwange. Alina obusobozi obukola ebyo byonna. Ze kyenjagala kiri kimu. Yingira omwaka, tambulira mu mwaka ng'obwesige bwo bwe buno nti sijja kutya kubanga Mukama ali wamu nange. Sigenda kuggwamu maanyi kubanga Katonda wange ali wamu nange. Kuba yasuubiza okumpaniriranga, yasuubizanga okubeera nga anyweza n'omukono gwe ogwa ddyo ogw'obutuukirivu. Zaburi 75 olw'omukaaga paka olw'omusanvu eraga nti okulaakunyanyizibwa oba okuyimusibwa tekuva ebuvenjuba oba obugwenjuba, wabula kuva eri Katonda. Yagolokosa abalala, yassa wansi abalala. Ebintu byonna bwe twogera nti ebiseera byaffe biri mu mukono gwa Katonda, ekyo kye tutegeeza. Tosobola kwekoza okujja Katonda nga akkiriza, tosobola kweza wansi okujja Katonda nga akkiriza. Ate teriyo asobola kussa wansi nga Mukama takkiriza, ate teriyo asobola kwambusa nga Mukama takkiriza. Ebiseera byaffe biri mu mukono gwa Katonda. So bwe banga ebiseera byaffe biri mu mukono gwa Katonda, tugwanidde okubanga tumulaba okubanga nti yamatiza mu bintu byonna, yamatiza mu bintu byonna. Tetulina kunoonya kintu kyonna ekirala. Tuyinza okulowooza nti kye kinaakola ki, kye kinaatumatiza. Atumatiza ali omu, ye Mukama Katonda waffe, kubanga ebiseera byaffe byonna biri mu mukono gwe. Busome eky'amateeka 82 tugwanidde otegeera nti nomukuba nti ebiseera byaffe biri mu mukono gwe era ajja tugezesa. Era onojjukiranga olugendo lwonna Mukama Katonda wo lwe yakutambuliza emyaka gino 40 mu ddungu, akutowaze, akukeme okumanya ebyali mu mutima gwo oba nga ogenda okwekuumanga ebiragiro bye oba si weewaawo. Abamu ku ffe omwaka ogwa 2025 n'emira kiyinza okuba nga myaka gya kubanga twongera okugezesebwa oba nga gye myaka oba gwe mwaka ogw'okubanga tugenda kubanga tugezesebwa. Naye kyonna kye kiri gwe nange tugwanidde okubanga tutegeera nti ng'era omuwandiisi w'oluyimba bwe yawandiika n'agamba nti naakwesiga ggwe omulokozi Yesu mu kiseera eky'okubuusa kwange okwenzikiza kakuntuuseeko. Tewali mulala agwande kubanga asibamu obwesige ne bwe guba mwaka gwennyini. Omwaka guli mu mukono gwa Katonda, yabuzibya ate era yabukeesa. So abamu tugenda kugezesebwa nnyo, abalala tugenda kubeera nga tutandika ate okuva mu mbeera ey'okugezesebwa ennyo. Abantu sekinoomu oba ng'ekibinja oba ng'ekkanisa, byonna biriko ekigendererwa. So toddabuuzaawo n'ogamba nti nze ngenda kuba kino ngenda kuba kiri 2025 muninde. 2025 nga tennakulinda. Omanyi ani abumba ensonga zonna ate era azireetera okubaawo mu bulamu bwaffe, ennungi n'embi? Ani alina obuyinza ku bintu eby'enjawulo? Nyweza nga nziramu nga ngamba nti ebiseera byaffe biri mu mukono gwa Katonda.
ate era kikulu nnyo ffe okutegeera nti amakubo gaffe gonna galuŋŋamizibwa Katonda. Bw'osoma ekitabo eky'Engero kigendera ddala mu maaso nakyo n'okuba nga kitusomesa. Ngero 16 bw'eti bw'eryogamba olw'omwenda nti omutima gw'omuntu guteesa ekkubo lye, naye Mukama aluŋŋamya ebigere bye. Teri akugaanye kubeera nga okola ki? Oteesa ekkubo ly'oyagala, naye mu kuba nti ebiseera byo n'ebyange biri mu mukono gwa Katonda, yaluŋŋamya ebigere byaffe. Essaala yange naawe egwanidde okuba Mukama luŋŋamya ebigere byange. Okuteesa kwange kungi mutima gwange, naye nsaba okuluŋŋamyako eri ebigere byange. Nuŋŋamya nkulembera mu makubo gange. Bayibuli era yemu agenda maaso nekola ki? Nenyweza. Bw'osoma ki? Bw'osoma Ngero essuula ey'e19, Ngero 19 olunyiriri olw'21, laba bwenyweza ensonga. Mu mutima gw'omuntu mulimu okufumiitiriza kungi. Njagala kino, sijja kukola kino, sijja kukola kiri. Njagala nekwanaganye kwono, njawukane kwono. Nve wano nzire wano, ngende mu ggwanga lino, fulume nyigire mu ggwanga lino. Omutima gw'omuntu mulimu okwefumiitiza kungi. Zabuli 19:21. Naye okuteesa kwa Mukama kwe kunaanyweranga. Kati mbulya muno ogenda kumala gagamba nti nnyingidde omwaka guno, nina okuteesa kwange nakukola dda, mbadde neefumitiza ku kintu kino ABCD ebbanga lino lyonna, kirina okulabisibwa, kirina okubeerawo. Obubi obumu Katonda abuganya, naye obubi obwo ate era kuba kwonona gy'ali. Oba tomwesize, obeera teweetadde wansi w'obufuzi bwe, era omaliriza mu maaso eyo ng'okaaba, kubanga wasalawo gwe nga bw'olowooza. Togambye ayi Mukama, okwagala kwo eri obulamu bwange kwe kuliwa. Soma Ngero essuula eya 20 olw'21, yo egamba etya paka olw'22. Obusika buyinzika okufunibwa amangu olubereberye, naye enkomerero yaabwo teriba mukisa. Omuntu ng'anyaze bunyazi obusika ne bakyusa ebiwandiiko, Katonda asobola okuganya. Ne mukyusa ebiwandiiko, ne mugamba oli omwana emubereberye yali mwana w'ono oba kino nekyo, musobola obikola. Naye alaze nti no tewaliba mukisa. Nti osobola okugamba nti ngudde mu bintu ate n'obyasabwasa n'otala mukisa gwonna. Olw'ebirimu toyogeranga nti ndisasula obubi, lindiriranga Mukama naye anaakuwonyanga. Ssebo ne bannyabo ebyawandiikibwa binyweza bwe bityo. Mukama yasalawo amagenda gaffe ate era yalonda ekkubo ery'obulamu bwaffe, kubanga yawanirira ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Ekyo kitegeeza ki? Ngero essuula ey'okusatu, Ngero essuula ey'okusatu olunyiriri olw'6 bweti bw'egamba. Egamba nti mwatulenga mu makubo go gonna, kale aluŋŋamyenga olugendo lwo. Bayibuli bwetyo bw'esomesa tugwanidde okumwatulanga mu ngendo zaffe oba mu lugendo lwaffe. Obwesige bwaffe bubeere mu ye yekka, kubanga ebiseera byaffe byonna eby'obulamu bwaffe biri mu mukono gwa Katonda. Kamalirize n'Engero 16 olw'3, Ngero 16 olw'3 bweti bw'egamba. Ngero 16 olw'3 egamba nti emirimu gyo giterese Mukama, n'ebirowoozo byo binaanywezebwanga. Nti nga olowooza ku mwaka guno amagezi genkuwa, emirimu gyo, obufumbo bwo, famire yo, emikwano gyo n'ebintu byonna eby'enjawulo bikwase Mukama, biterese Mukama, era naye anaabinywezanga. Toddaawo kulowooza nti
ebintu ebanga tebikoze omwaka guno ogwa 2024 ate guli bigenda kukola bukozi twetagayo new change. Waliwo change joyinza okugamba nti gyoyagala ate nebeera nga egenda kuba nzito nnyo n'okusinga w'obadde. Obwesige bwaffe bubeere Mukama Katonda ffe, si kubala myaka ti guno gunaaba bwe gutyo baguli. Essubi terina kuba mu myaka ti guno oba guli. Essubi lirina kuba mwoyo awanirya ebintu byonna, awanirya ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Essubi lyaffe lirina kuba mwoyo ebiseera byaffe mwe bisangibwa mukono gwe. Omu ku bawandiisi ab'enjawulo mu mwaka gwa 1600 ayitibwa John Owen yawandiika n'agamba nti teriiwo ngeri yonna ey'okuva ku mulamwa nga okwegaana obukulu bwa Katonda mu bintu byonna. Teriiyo ngeri yonna yakuva ku mulamwa nga okwegaana obukulu bwa Katonda mu bintu byonna. Ekisookera ddala mu ngeri y'okuba nga yeemanyisa gye tuli n'okugonda kwaffe. Bw'ogamba nti no obulamu bw'ogenda butambuza ku lulwo n'ogaana okufaayo eri ebyo byatulaze okuva mu byawandiikibwa, byonna ojja bigezaako naye era gyasigala nga gwokola ki? Gwokaaba. Essaala gwe nange gye tulina osoba y'essaala egamba nti Mukama okwagala kwo kukolebwe mu bulamu bwange olw'ekitiibwa kyo. Okwagala kwo kukolebwe mu bulamu bwange olw'ekitiibwa kyo. Tewaliwo kintu kyonna kirala wabula ekyo y'engeri yokka ey'okufiibwako. So nsaba Katonda nga bw'ali ow'ekisa akusaasire ate nange ansaasire, atunyweze, amaaso gaffe tugakuumire ku Mukama waffe Yesu Kristo. Tuleme kuteeka essubi lyaffe mu kukyuka okw'omwaka, mu ŋŋanda zaffe, mu bakyala baffe, mu baami baffe, mu baana baffe, mikwano gyaffe, mu mirimo gyaffe, oba olw'okukyuka okw'abakulembeze ab'enjawulo. Obwesige bwaffe bubeere mu Mukama Katonda waffe. Tumusabe olw'ebintu eby'enjawulo, tunoonye okwagala kwe ate tusiime ekyo ky'abaleese, tubeere nga tuba bamativu nti nno alina ensonga lwaki aba aganyiza by'abaaganyiza, ate alina ensonga lwaki aba akkiriza ebyo by'akkiriza n'ebyo by'abaaganye, era nabyo abeera n'ensonga. Nsaba ebigambo bino Katonda nga bw'ali ow'ekisa bw'aba asiimye abikozese mu bulamu bwo, bikugolokose, otandikire ddala okubeera nga toddamu kulimbibwalimbibwa ng'olowooza nti okweyatulako, ogende wa nabbi, okusiga ensigo, okubaako omulimu omulungi gw'okoze ti kye kinaakuviirako okufuna essanyu mu bulamu. Ekireeta essanyu bwesige bwaffe Mukama Katonda waffe. Nsaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri ggwe n'ab'ennyumba yo bonna. Amiina.